Ministry ebyenjigiriza ekkiriza amasomero agali ku mutendera gw'ensi yonna oba agasomesa abayizi curriculum ezitali za wano. Okusinziira ku mwogezi wa ministry eno Dennis Mujimba, amasomero gano gaweereddwa olukusa olw'okutuuza abayizi ebigezo ebyakamalirizo so si kuggulawo nga bwe biwulirwa. Amasomero gasabye olukusa Ministry of Education nti tutte finalist classes abayizi abo bakomewo bakole exams ezaabwe ezisembayo, final exams, okusinga ebyo ebibuuzo ebyetaaga nti omuyizi akozese ebyuma oba ebintu ebirala byatasobola kubeera nabyo waka. Lwekyo minisita waffe Janet Museveni akkiriza nti ago amasomero ag'etuyita international schools finalist classes bakomewo naye just to do okukola ebyo ebibuuzo ebisembayo. Onera alazinga ebyokuggulawo amasomero bwe bikyali ebiwanvu olw'ensonga nti waliwo ebintu ebirala bye beetegereza ng'oggyeko ekyabasomesa okugemebwa ekirwadde kya COVID-19. Amasomero tugenda gata mu weeks oba 2 si kituufu. Waliwo ebintu bingi bye tutunulako. Ekisooka omukulembeze yatugamba nti tulina okugemesa abasomesa bonna, naye tetunatuuka, tukyali mu kkubo. Ekyokubiri, minisitule y'ebyobulamu waliwo ensonga endala zetunulako. Ekikulu nnyo kiri nti ekiwuka kino kiri ku level ki mu byalo oba mu community. Kati sigamba nti okuta amasomero tujja kutunula ku nsonga emu yokka, nedda tulina okulaba ku bintu ebirala. Wabula era alaze n'omuwendo gw'abasomesa abaakagemebwa era nga baagala ne gavumenti ez'ebitundu okubongeza ku bifo ebigemebwamu abasomesa olw'omuwendo gw'abantu abangi abeeyiwa mu bifo ebigemebwamu. Twakagemesa abasomesa 18,300 n'obutundu bulala nga 400, naye 18,300. Naye abo tageti yaffe eri nti twagala kugemesa abasomesa 5,500. Kati information eno gye twakafuna leero eri muno mu kitundu ekya Kampala ekya KCCA, kubanga be basooka nga twakatandika ono kabwefube obw'okugemesa abasomesa. Tetunafuna bwino ava mu bitundu ebirala ebiriwalako. Gye buvuddeko minisita ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era mukomukulembeze w'eggwanga yavaayo n'alaga nga okuddamu okuggulawo amasomero bwe kinaava ku bujumbize bw'abasomesa okugemebwa ekirwadde kya COVID-19. Ono era yalaga nga abaana abali wakati w'emyaka 12 ne 18 nabo bwe bateekeddwa okugemebwa okulaba nga basobozesa amasomero okuggulawo. Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.